ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna omwaka guno minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa yategeeza nga Uganda bw'erina amafuta agamala kale ng'okubalukawo kw'olutalo wakati wa Iran ne America teruyinza kugikosa. Kyokka ono yategeeza nti bwe wanaayita ebbanga ebbeeyi eyinza okukyuka n'erinnya singa agaasubulwa ng'olutalo terunnabalukawo gaggwaawo ate ng'olutalo lukyagenda mu maaso. Tandika ne mwezi ogwokutaano ebyo bye mbagambye ebyokulinnyisa crude ebyokulinnyisa refining fees era bigenda kulinnyisa ebbeeyi y'amafuta mu nsi yonna. Kati ate ffe tetusobola kutunda bbeeyi ya wansi. Kati olunaku olwaleero ateekateekera minisitule eno Irene Batebo atubuulidde nti akadde akalagulwako katuuse. Amafuta agaasubulwa ng'olutalo terunnabalukawo gaweddewo kale nga gonna agasubulwa kati gakuba ga buseere. Nga gaali gataddibwa ku bbeeyi nga olutalo nga terunatandika luno olutalo olwa Iran olwatandika nga mu February guno omwaka. Ono atugambye nti bannayuganda balina okweteekateekera embeera eno kubanga ebbeeyi yakulinnya okusukka kwebadde emanyiddwa. Kati tutandise okuleeta amafuta ku bbeeyi nga olutalo lwamala okutandika. Kati awo tujja kulaba nga mulimu ennyongeza entonotono ku bbeeyi y'amafuta ku pump stations. Newankubadde guli gutyo Bateba agambye nti gavumenti yakusigala ng'efuba okulaba nga amafuta gabaawo mu bungi mu ggwanga newankubadde nga ga buseere. Neera amafuta weegali tulina gamala ekyo tukikakasizza nga bwe ngambye tukola ne UNOC ne partner wa UNOC Vito okulaba nti nno amafuta tuganoonya buli wamu mu ensi okulaba nti nno gabeerawo neera weegali. Ng'oggyeko kino ne kampuni ezigatunda mu ggwanga bagenda kuzikuumirako amaaso bakakase nga teziwanika nnyo bbeeyi okusukka kweyesuubirwa. Naye nga gavumenti tukola ne bano bakampuni partner baffe abatunda amafuta ku petrol stations okulaba nti no eno ebbeeyi tesuka nti neno bbeeyi ebeera mu limits eziragira ddala nti no eri ebbeeyi ey'amafuta gye tujja ebunaayira yeyo yennyini gye tulaga wano e Uganda kubanga tumanyi nti neno ebbeeyi yennyini yegenda mu transport zino zi taxi ze tulinnya ate egenda ne mu mafuta agriculture. Mu kaseera kano ebbeeyi y'amafuta etambulira wakati wa 55 n'akakaga mu ggwanga so nga wamwe ebweru w'ekibuga lita eri wakati wa nusu kakaaga n'akasanvu. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.